ne waliwo mukazi waliwo mukazi ali mu kuwandiika nga babawala nabbaawe nti era bamuwalanidde ebbanga ddene nga bamulanga ebisiyaga naye oyo omukazi ate alaba nnyo sooli balo omugambe agende mu public yeegaana ebisiyaga si gwe omwogerera era tetugambangako nti gwe asiyaga terina mwana atambula mu kibuga nga agamba nti Jessica yamusiyaga buli atambula ayogera ku balave avuma ekisiyaga bw'avuma ekisiyaga aba akiwonye baba bamuwayiriza bino ebintu tebyagala mu PR Katonda akebera mutima Uganda we yatuuse tewakyali alina kirabo kyakusirika mbambi gundi mukama yamuwa ekirabo ekyokusirika ne boogera batya tayogera ku kisiyaga twali alina kirabo kyakusirika n'olwekyo tusaba mu mutima mulungi ng'abooluganda Robert Kayanja gwoba oyogera nti tolya bisiyaga okyawa ebisiyaga twayagalira ddala bisiyaga bannange okolimire n'ekuba ebisiyaga oli musajja w'amaanyi osaba essaala ekifo kyo bakiyita Miracle Center saba wabeerewo Miracle egobe ebisiyaga mu Uganda tukidde mugumu bw'obanga walidde ekikero olyanga kisava nziramu Mama Jessica tukussaamu ekitiibwa naye bbaawo si kasiru era yakuwasanga ayogera yakukwana ayogera tomwogerera tewali bawala batambula nga bagamba nti Jessica ali ebisiyaga abavubuka bali buli wantu batambula boogera kimu Kayanja Robert abalya ebisiyaga ensi erinde ddoboozi lya Kayanja nze mussaamu ekitiibwa musajja w'amaanyi batusooka mu njiri batambuza abalema bwe basaba Katonda awulira emigo gy'abalema giri awo obubina bw'otaasabire Robert ali mafuta mangi Robert Kayanja asabe buli muntu anaagezangako okugenda mu kabina mukama amukutulire waawo akolimire ekisiyaga ebisigadde temujja kwewolereza kati gwoli wa ddembe okulowooza nti ofunye amawulire era oyagala otwala amawulire era kati kano buli muntu agenda katambuza naye nze sigenderera kutambuza akantu ekigendererwa kyange kulaba ng'omusajja yabuulira abangi ne balokoka avuddeyo ne yeegaana sitaani ng'ensi etunula yeegaane sitaani n'ebisiyaga bya sitaani Kayanja Robert aveeyo agamba abo bonna bamale baani bonna bampayiriza naye ng'ogyeko okumpayiriza oyimirire mu mafuta okolimire ekisiyaga Uganda egenda kwesonyiwa egenda kumanya oli mutuufu azironga azitosobola kukolimira kisiyaga muli ba Luganda nakyo ya teri kintu kibinga kugoba mizimu ng'olinamu omuzimu gw'ofevalinga bannanga abo abasajja bagoba emizimu okujjako ogw'ebisiyaga kiŋŋambira akuliraanye abo abasajja bagoba emizimu egy'obwakasiru egy'obulema egy'obutayogera egy'obutawulira bakutula emizimu ne bawaayo n'ennaku 7 ng'ajja kutula mizimu naye omuzimu gumu gwe basaasira batandika ogugoba Uganda enaawona kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. This is just as in a spirit of brotherhood. It's in a brotherly spirit. There is no gift of silence when sin is shouting. Twali muntu alina kirabo kyakusirika ne boogera batatanyega.
nga bannabyabufuzi boogera abatalina na mandeeti yakubikula bayibuli n'ogoba emizimu gyonna n'ogimalawo n'okola omukwano n'omuzimu gumu gugobe. Ffe tulinza okuva olwaleero Robert Kayanja wa Uganda ekirabo ky'amazuukira atandika essaala egoba omuzimu gw'ebisiyaga in the mighty name of Jesus. Bameka abalinze Robert Kayanja wa Uganda ekirabo mu Easteno awa Uganda ekirabo ky'amazuukira. Museveni tumubanja ekirabo kyakusaininga tteeka erigoba ebisiyaga lifuuka etteeka. Robert Kayanja mukadde waffe aludde mu njiri tumusaba ekirabo ekyo tobaako ogwogulira ngoye totwala bucket ku luno tositula bintu yimirira ogoba omuzimu gw'ebisiyaga. Mukama abampeera omukisa. Aza Mukama ekika kyonna kati nakirabye kyonna bonna n'abalabye. Bonna n'abalabye famire nagirabye. Makula namubanjulidde bonna tewali atamumanyi. She is such a wonderful spirit. She is such a wonderful soul. She is. Kubanga era ne maama ne taata bakimanyi okugendayo 80% gabadde maanyi ga makula. Okugendayo Rwanda gye bali mu kyalo ebitundu 80 ku 100 abadde Susan Makula nga yejjia. Era bannange kozi mbagambye nti basingo obwasingo mbeewuunya temupapa kuwasa mbegayiridde ate temulwawo kingambira akuliranye ngambira akuliranye simanyi obasingo oba topapa kuwasa ate tolwawo. Omukazi bw'atakuconnectinga akudisconnectinga for good. Ngambye eki omukazi bw'atakuconnectinga akudisconnectinga for good. God bless you. Abakyala boolaba ba influencer asobola okukyayo abewamwe bonna abewabwe ne bagaggawala. Nkiddemu omukyala asobola okukyayo abewamwe bonna abeewaabwe ne bagaggawala. N'ozuukukanga tekikyakuyamba oba n'otozuukukira ddala ne weebaka paka lw'olyebaka. So Susan Makula ye yabadde ensonga y'okulinnya kwange ennyonyi ende Rwanda ndabe ekika kyonna ate nkomewo sinze simanyi kwewa credit wesizirina. Era nsaba Katonda nfunira olunaku mbabuulire enjiri. Oteekwa kubeera ky'oli Mukama akukyuse so si kwefuula ky'otali Mukama akumukisa. Ngambye eki beera ky'oli Mukama akukola eki akukyuse tewefuula ky'otali bw'oba omanyi nti ndi mu bibeera